Mategali mteno eno mtolo ona katanga akwena matege ndatubuze ne kilo babiri mu wata kifaananyi kyokka wata kinyanya kyokka tamutwalira mu mbuye tayagala bifaananyi kimala wala ate nno eyo si yesinga omulaba aguze kaalo 10. Mukaseera kano omuvubi akwata eryato nerigenda ku nnyanja naye ng'ataddemu domola 3 ez'amafuta lita 6 osobola okunyigamu kalikyuleeta n'akwata eziyitibwa ensonzi n'agenda ku nnyanja. Omuvubi oyo ayinza okuvuba ebyennyanja mu nnaku 2 ng'ali ku nnyanja eyo ng'alina kilo 2.5 naye mu kugenda takwatibwako naye bamulinda mu kudda. Amajje gakola red block negasuula amaato nga 6 begabanyamu ne babakwata ne babajjako ebyennyanja abamu ne babatwala mu makomera ekitinga ekyo mu mbeera eriwo. Kati enkya teri muvubi mulala ayinza kukwata lyato lyekola ki kugenda olw'ensonga alaba ku kyatuuse kwoli wonyigamu lita 6 ez'amafuta n'onyigamu ensonzi bagenze nazo n'ebyokulya bye bagenze nabyo ogenda obaliranga ekitono ennyo ennyo bayinza okuba n'emiliyoni y'ensimbi naye ng'ebyenga bye basse babadde bazigyeyo ssente za kapito n'ebirala. Kati olugwo aliyene ebbali bakugamba ebyennyanja bibuze naye ng'ebyennyanja tebibuze lwakugamba nti bitono mu nnyanja wabula buli season ebaako ebyennyanja envuba gye balina okubivubamu okulaba nga ekyamazima
kati saawa zino ab'obutimba bawummulamu era tugenda okutuuka obutimba bwa 5 bwe bulina okuva tuuke obwa 5.5 tutuuke ekiseera ng'obutimba bwa 6 bwe bulina okuva tuuke ekiseera nga obutimba bwa 7 bwe bulina okukola ki ne8 ne9 okutwaliza amala tutuuke ekiseera nga byamalobo byebiriwo tutuuke ekiseera nti ate enkolongo kati kubyodi y'ennyanja eba nzibu nnyo ogamba nti ebinnya bibuze era tebirina bunasi okusomoza bukulala okuliwo obudde kukulala ebyennyanja nti obubbi bungi nnyo ku nnyanja naye byonna byonna kibireeta era kyekiri ebyennyanja okuba nga tebirabika nti omuntu bw'amala okweremererwa atandika okuyiiya okulaba ng'asigadde waali ng'alina kubba bubbi abamu abalina emitima emyabayaba obubbi butya nti batega lyato nga limaze okuvuba ne banyagulula ebyennyanja nedda obubbi obutimba bwoba obutega otambula ne busigala bwoba obutega kati oli ava emabega nga abusika oba oluusi ababbi ab'emmundu okujja ne bazingiza mu kitundu amaato oba galiwo nga 10 gonna ne bagajjako yingini ne bagenda nazo ate amagye tukosezeza kubanga abavubi abo bonna buli ali mu nnyanja tumuteekamu ssente nga looni bo nga bo beeremererwa dda oba nti baagwa beeremererwa kati bakyasobola kwegulira butimba ne baleeta byennyanja kati gwe okusigala ng'emmoloka eno giyimirizaawo kubanga weeri wano olina okukwata ssente n'omugulira obutimba asobole okuleetera eki ebyennyanja ate era ebyennyanja ebyo nga mu kubikuleetera ssente abatanaba mumala zisasula ng'ate obutimba bwedde olwokubanga ebyennyanja bitono ng'obutimba bukaddiye ng'ate olina mwongera ssente endala asobole okuba ng'ayimirira okutambula kitukosezza nnyo kubanga abavubi omuntu asinga okukozesa amafuta amangi yingini yakozesa amafuta mangi kati nga bwolaba tuli wano Katosi naye okuba ku yingini ng'ogenda mukono ono osobola okunywa ebidomola 2 okudda emikono senga oba otambulira ku yingini oli yalinga mulimu gwalinga mwangu ng'ojja ne ssente zo n'ojja n'akasente ko n'otandika ekita kyasoboka kati yafuuka ya bbeeyi miliyoni 5-10 tozingira mazzi olina okujja ng'ozitoyedde ddala ssente kubanga eryato limu lyokka ligwera mu miliyoni 10 ate ngero teririiko yingini eryato nakutinga kiraba nti lya bbeeyi so katokyasobola bbeeyi noyingira buli naye kati fe abamu emirimu gyaffe tugikolera wano tuteekayo naye ngaera kweguli obudde obwo bulinnyo mu bintu bya kale baateekako security buli awatabeera mirimu wabeerawo obudde toli afuna obudde bungi okupulaningira ekyo kyagenda okukutwalako tikati nze essaawa eno bwontunuzaamu kamera eba ne bwogindekera nyinza okubulwa kyengikozesa naye gimanyi bwagiraba kola nti senga nfuna kamera eyo mba mmaze kati naawe senga nkuwa yingini eyo oyinza obutabaako nakyegikozesa so kati abatubba bebo bannaffe betuvuba nabo ate bamala okumanya nti security ku mazzi teriiyo okubula kwa security kwekukozeseza bulugu omuyitirivu ku nnyanja ebintu ebimu byetaagamu omukono ogw'ekyuma kubanga essaawa ya leero senga eno ennyanja katonda yali agikyusa n'agitwala e Rwanda kukakasa nti mu myezi 6 ebyennyanja byali badde bijjamu olw'ensonga nti etteeka eriri eririkola naye wano tewali tteeka likola yadde bakangamu bukanzige kye bakita olw'ensonga bannaffe bo tebibakwatako abantu batuuse n'okuliyisa ekiteeso ekigamba nti buli mwana agenze ku ssomero oba mu kisulo asasulirwe okunywa amata lwaki tasasulirwa kulya mukene ng'ekimu ku byennyanja ebireeta ebimu ku bizimba omubiri gw'abaana era ali anywa amata kati ebintu ebimu tulina obitunuulira ate n'ebyobufuzi bibiveemu yo natambula n'ebyobufuzi tandike n'erinnya n'ensonga Roman Reigns nze Samuel kati ebyennyanja okugula ng'abasuubuzi tukosa
kubanga embeera yabyo kale biba bibuze naffe tubisuubula bbeeyi kyennyanja kyewandisuubudde olyeko 1000 fundikiro kiriddeko nga nusu 5 kyegera n'oyo agenda okigula agenda okukirya naye aba alina kukifuna ku bbeeyi nga yawaigulu naye ku ssaawa ya kakati maato bagagalako namba plate bagagalako kale ebiwandiiko byonna ebigenderako kati omuntu wa wansi abatasobola waliwo ebimu byaba tasobola kukola waliwo omuntu atasobola abeera n'eryato lye naye nga tasobola afuna namba plate tasobola afuna layisinsi owe bakusangayo amannyi gakukwata okozesa amaanyi tasobola n'okusuulayo mu nnyanja bingi bitono era birinnye ebbeeyi naye omuntu wa wansi takyasobola kukwata ssente nti ali ekyennyanja wadde kiweza kilo 5 lwa nsonga bbeeyi eri waggulu nnyo singa luli emabega gwetwalinga embeera y'ebyennyanja okubula mu mazzi yeekanamidde ddala yeeyongedde ate nga abavubi basanga ebizibu bingi mu kuvuba layisinsi omusolo gwe baateeka ku layisinsi munene buli muvubi oba eryato lirina layisinsi gyeriwa oba abasuubuzi b'ebyennyanja balina layisinsi gyeriwa ate waliwo netteeka gavumenti yandibadde etunulamu nti omusuubuzi bw'aba agenza okufuna layisinsi bamusasuza fayini emyaka 2 emabega yandibadde akwata emitwalo 5 n'osasula omwaka gumu kitegeeza oba ogenza mu mitwalo 15 ate ng'olina okubona tiri namba mu levedi ya mitwalo eye 7 ogenda okulaba ogenza emitwalo 22 sofa alina okulundira ebyennyanja bye tolina kugendayo nga gomala gasalimbirayo basobola n'okukubirayo amasasi ekyokubiri ekirala ensonga y'emisolo ku mazzi buli kantu akakwatagana n'ak'ebyobuvubi bakassaako omusolo ate ogw'amaanyi era omuvubi yenna abadde nga wano ng'alowooza nti talinayo mulimu gwasobola kukola mulala nze ke kaseera nandimuwadde amagezi abeeko byayiye ebirala olw'embeera erimu kati eri varanda okiraba ate nga egenda kwongerwako kati wano ofisi z'abakulu eri ofisi mawulire radio sirwa ready ndi kulijemo lino babujemo Butimba bamugamba ng'omugole ubako ku mikono ebiri njagala gumu anakewa Paulo ne Pius Pafros tuligenda lwaggulo nebisulayo kati agenza okujja ku majja obutimba tebulimu obusigaddemu bwe buno nibwobulaba kati tetunawetandikira kujjayo obutimba bwaffe naye bwe natuuse we nnina okutega kuba distance ndowooza yabadde ku kinala kiri kye basiigana wano wendi abasajja ne bajja babadde mu lyato abasajja 3 nga balina emmundu emu ovuga tunulira galinga amaato 10 abantu baffe bonna tebakyalina ssente olwokuba nti amafuta galinnye
edomola y'amafuta saawa zino liita eri mu nusu kanaana wano kubanga gino myalo kati abadde agula obufuta bwe butono neyeeyiiza wano ku lubalama nasobola okufuna ekyokulya saawa zino tekikyasoboka kati abantu bagenda nganze chairman w'ekitundu ate nganze meya w'ekitundu bigenda kukozinganya security mu kitundu tubadde tusala gavumenti esituke era nga seja wena abatasituse ffe tujja kusituka abakulembeze badugamba mbu ebikeje ebyo by'abantu abali mu gavumenti